Kyagulanyi Center Robert Bobi Wine olwaleero ebunyolo ebigambo bye bibadde bikaawu ebigambo bye bibadde bikambwe ebigambo bye bibadde bya mutawaana wano wasinzidde ebunyolo olunaku lwaleero mu kitundu kye Hoima wano nategeeza nti yafunye ekibaluwa nga kimuyita kugenda okweyanjula ku poliisi y'eggwanga Uganda nga bamugamba Byayogede ebigambo ebisasamaza era ebyawulayawula mu mawanga. Ategeezezza nti yalinze lunaku lwe banaamuwa okugenda akoole bannayuganda batambuze ebigere paka ku poliisi ya Uganda gye bamwetaaga okuwa ebyo ebigambo addemu abibagambe nga bwe yabyogedde jjo bwe yabadde Luweero. Olwaleero nno obusungu bumulinnye n'ayogera bingi ebisingana ku Byayogede Luweero era nga mbadde nsaba okkirize mu buwombeefu bw'ekika ekya waggulu ankuwe omukulembeze Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine olwaleero Byayogedde Hoima mu kitundu eky'ekigolobya ate byo bikambwe nnyo osaana obiwulirize n'obukakamu bw'ekika ekya waggulu kuba bigenda kukuleka si kyekimu era Mwami Museveni simanyi wagenda kusula olwaleero Kyagulanyi alabika ate mukaawu mukati. People power! Our power! People power! Our power! NUP! Everywhere! Kabalega! 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 Bana babunyola mulio! Mulio! Mpaka yangu ni mkimanya! Ekiro mbaze rujungu oba Ruganda orunyalo nindumanya kandi ninyenda kubaza ya muno Oluganda mundu tegera besi naera ngenda kusaba wadde ngenda kwogera Luganda atenga mulumanyi njagala nsabe chali wangono Honorable Kanti nga buli kyonjogera mu Luganda nga kiddamu mu Lunyolo sikyo testing 1 2 mwa microphone yo kubirie ne yapo okay ya tuene microphone yo all right testing 1 2 keka koneno testing 1 2 Zenari chigolo bya juzi nenda babantu mazima ngo bwabunji Muzeyi yabagirayo emundu bonna nabagamba timwe gana mafuta gange. Okay. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Okusoka njagala kugamba bana babunyolo mwenna. Agambye kubanza kwenda kamina abanyonywe. Sijja siba Hoima district. Atali ba Hoima bo. Naye abana babunyolo mwenna. Abanyolo nywena. Bulijjo mbagamba. Kira bagamba. Njagala Ngatupaka Bayagama, I'm not sure that I'll change the world, but I will spark the brain that will change the world. Tupaka Kagamba, alikorego bongo buli hindrensi kyongata kusagindwa gomuntu. Kakati nze nange njagala kubagamba. Atotya kwenda bagamba. Njolwaleero wano tulinayo Bobi Wine w'ebunyolo nga bamuyita Agoda Moses. Ano Bobi Wine w'ebunyolo bamuyita Agoda Moses. When Ali Echadondo mu 2017 nga nesimbyewo okubeera member wa parliament bwakaba ali tuwade no ayesimbyewo mu okubeera parliament member webile kweze myaka 2017 nabagamba keno mission yali teyina kukoma ku bwa MOP akabagamba ejo mission tekangira bwa MP twali tulina okukyusa Uganda nga tutandikira Kyadondo twatulina kuhindula Uganda ntuka Kyadondo naye njagala okubagamba tetusobola kikola nga ndi omu agambe tasakola ali omu this is not just an LC5 election. LC5 election. This is another start of a revolution here in Bunyoro. Okujja
wano ne aguda tetuli jasi bya kulonda bino byokka. Wijana aguda tibiri byokka mabulu gwonka. Wabula kana akalulu ka LC5 kagenda kutandika bingi naye nga mission eggwanga Bosco tumujje mu ntebe. Agambire akalulu kagenda kuyiwa Uganda yona. Kale no baganda bange mwena abebunyolo. Agambira benga bayitu baina bo Uganda babunyolo. Njagala kwogera namwe nga ndi kigolobya wano. Agambira kubaza nenga kigolobya wano. Naye gwe ayina essimu njagala recordinge. Ayina essimu kwata kaisa nako. Ebigambo byako. Kubanga siri sure oba Museveni ananzikiriza bino ebigambo okubigamba abantu ba Bunyolo bonna. Abo okubata manyire mu Museveni asakugiriza abanyolo mukenge bigambo bino. Nasembyeyo nabadde Luweero ne ngamba Abaganda ebintu bye bimu. Agambira sembere gali Buganda yagambira ba Luweero kintu nikyo kimu. Kati Museveni akankanye. Museveni akankana mpaka mwandapati. So lwaleero nga tuli wano Bunyolo. Yaleero tuli wano Bunyolo. Olunaku lwaleero nga tuli wano Bunyolo. Yaleero tuli Bunyolo. Njagala mu making sure eno message etuuka mu buli kitundu kya Bunyolo kyonna kyonna. Agambira obutumwa buno butume mu Bunyolo yonna buli kitweka. Njagala kubalamusaako nga balamusaako mu linnya lya struggle yaffe ey'okununula Uganda. Agambira ajja kubaramukya mu nsonga ejja kuhindula Uganda. Njagala okusooka okussa ekitiibwa mu musajja ow'amaanyi ennyo gwe bayita Kabalega. Akwenda kuteeka ekitiibwa mu Kabalega. Olunaku lwaleero tusobola okwogera nga tuli confident kubanga emyaka mingi nnyo wano waliwo omusajja gwe bayita Kabalega twamusomako n'omusomako mu bitabo. Agambira mu buhangwa bwa Bunyoro akaba omusajja gwe bayita Kabalega bakamusoma no bitabo. Era nsaba bwe mbanga muzizeemu okutya nga nzeemu akatemo nsaba omwoyo gwa Kabalega gunyamba leero nsobole okubyogera. Agambira omwoyo gwa Kabalega musirinde omukwatewo. Njagala n'okubalamusa mu linnya lya Lukira Solomon Gafabusa. Abalamukize omwebala lya Solomon Gafabusa iguru. Tumanyi bulungi nnyo obulumi abantu b'e Bunyolo bwe muyitamu. Bamanyira obulumi bwona tukulabamu. Tumanyi bulungi nnyo n'obwakabaka oba obukama bwa Bunyolo peyini gye buyitamu. Bamanyira obukama bwaitu obulumi buba kuyitamu bakulabamu. Ate nga epeyini eri e Buganda, epeyini eri e Busoga, epeyini eri e Toro, epeyini eri mu bakulembeze ab'ennono mu Uganda yonna. Obulumi obwo buli Buganda, buli Toro, buli mu Bunyolo, abooluganda boona bakusasa kikungana. Njagala okubagamba wano n'okuweereza obubaka Lukira abasajja nti tuyimirira wamu mu solidarity era nga tumanyi nti one day Bunyolo egenda kweyagala era ebeere great nga bwe yabeeranga. Obutumwa bwa Bunyolo inywena abugambire Kabalega n'obukama bwona Bunyolo teyagaluka kwayula. Baganda bange mwenna lwe nasembayo okubeera wano abooluganda inywena bwe yasembere ku baana nali nzize kubasaba bululu kufuuka president wa Uganda. Yayizira nakabana asaba kalulu kufuuka president wa Uganda. Era mu bintu bye nabasuubiza byali bingi nnyo. Ebintu byabaragaliza bikaba bingi muno. Nabasuubiza nti bwe naba ngeze entebe mu ntebe tugenda kumalawo obwavu mu Bunyolo. Akatugamba bwagenda entebe omuntebe y'obukama bwa Uganda ajja kumala obunaku mu Bunyolo. Bwabasuubiza nti tujja kukyusa ebyenzijanjaba n'ebya education wano mu Bunyolo. Akagamba ebyobujanjabi n'ebyokwegesa ajja bihindura mu Bunyolo hano. Bwabasuubiza ebintu bingi nnyo era mwagenda maaso ne mumpa akalulu era nawangula omutagaana ekyo endagaano akasimbula. So olunaku lwaleero wadde saalayira naye njogera namwe nga president wa Uganda owaalaali Museveni wa Kiwaani. Museveni yabba akalulu kammwe. Museveni atamusoma akalulu kanyu. Kino yakikola ng'akozesa emmundu. Kino yakikola ng'awamba abantu okwetooloola Uganda yonna. Era n'agezaako nnyo okusirisa abantu. Yatta abantu bangi nnyo naye yali tasobola kutta idea ya kukyusa Uganda. Yalowooza nti natuziise naye teyamanya nti nno tuli nsigo. Olwaleero bwe nkomyewo Bunyolo ate munyaniriza bangi n'abakusinga abanyaniriza. Leero mungalukire Bunyolo mumusande mumutangirire bangi muno okusinga n'ababuli.
amaze emyaka 2 n'ekitundu nga tublockinga nga sina bwe nsobola kutambulira nga buli we tugezaako okutambula tukuba tiyagasi kuba yali taagala eno message etuuke mu bantu ba Bunyoro. Amaze emyaka 2 atukingireyo tutabaliza abantu abokwata kwetaga message eno ika abantu. Naye olwaleero tugambye olwaleero tuli wano. Leero tuli anu. Ate okubeerawo kwammwe abangi bwe kuti okusindisa message y'amaanyi. Usindikire obutumwa bwingi muno. Era nkakasa waaliga mu bugumi. Hambala ali akatebe kakwoke. Weeks 2 eziise ewiki bizira biro twatandika okutambula mu Uganda yonna. Tukatandika kutubata Uganda yonna. Twatandikira Mbarara mu Ankole. Tukaraba Mbarara omwabu Ankole enyi. Ne tuvaayo ne tugenda Fort Portal mu Tooro. Twarugayo twagenda Tooro mbene bayitwana. Ne tuvaayo ne tugenda Kasese mu Rwenzori. Twarugayo twagenda Kasese Rwenzori nabo Banyoro. Ne tuvaayo ne tugenda e Kabale mu Kigezi. Twarugayo twagenda Kabale betayi Kigezi. Akere bale Kigezi bali Banyoro ne. Bwe twavaayo ne tugenda e Mayuge mu Busoga. Twarugayo twagenda Busoga betayi Mayuge. Ne twavaayo ne tugenda e Busia mu Bukedi. Twarugayo twagenda Busia betayi Bukedi. Twavaayo ne tugenda e Mbale mu Bagisu. Twarugayo twagenda Mbale mu Bagisu. Ne tuvaayo ne tugenda e Lira mu Balango. Twarugayo twagenda Lira mu Balango nabo Banyoro. Kati juzi twabadde Buganda mu Baganda e Luweero. Ijo ezitubaire Buganda mu Baganda Luweero nabo Banyoro. Ate nga abantu b'e Luweero be baleeta Museveni mu buyinza. Kandi obwo abantu ba Luweero nibo baleesere Museveni mu bantu afoke mukulembeze. Nga mulaba mutwaniriza bangi nnyo yonna gye twabadde batwaniriza in the same way. Koko mututangirire muti bulambali tubayire batangirire musonga ni emu. Era message nga batugamba message emu. Message obutumwa batwaire bumu. Ngambye batuwase mu message. Itwene bakatweza obutumwa bumu. Emitwalo n'emitwalo gy'abantu baavaayo ne bayimirira naffe ne batambula naffe nga bagamba ekintu kimu bakoye Museveni bagala Museveni agende kati. Emitwalo y'abantu bakagamba bajwaire Museveni bakwenda agende nani agende. Kale n'olwaleero baganda bange ndeese wano message yemu. Naye abaluganda bali hano obutumwa bumuli bwondesere. Nkomye ndeese wano same message. Obutumwa ni bwo bumu. Era njagala ntandike bwe nti akwenda okutandika ate omukulu waitu okumala ebbanga ddene nnyo emyaka 37 okumala omwanya gw'emyaka 37 kagurupu k'abantu abatono kabadde kafuga eggwanga lyaffe lyonna naye nga gwe bakola gwakuba buli kyabugagga kye tulina. Abatoite muno babaire ne bafuga ensi eno omulimu ogwabwe guli kwiba buli kantu nanyo Abanyoro omulimu ne bakumira abantu baffe mu bwavu babayikala omunaku ne babba buli kyabugagga bayiba buli kyobugagga ne beewola ssente mu bazungu naye nga basingayo byabugagga byaffe bye tulina mu ttaka. Ayehora ssente mu bazungu ne basimba ebyaitu byabano byabana ne bagoba abantu baffe ku mataka batukuzibinga amataka gonna naye ate okusingira ddala nga basosola ne mu mawanga. Basingayo n'ekicweka kindi ekyokusosoora abanyansi obuhanga bwaitu. Bakozeseza ekintu kimu divide and rule. Bakozeseza ekintu kimu ekyokutwawukaniza. Ate batekenga advantage kubanga basanga nga twebase. Batwaire omugisa abo kuba bakasanga tukujagire musisimuke. Era awo mu kwebaka okwo mwe babbidde ettaka ly'abantu bonna. Omukubyamu okuyingira okwo niwo batuyimire ettaka ly'abantu bonna. Bwe baazuula ebyobugagga wano mu Bunyoro ne bajja ne beeguza ettaka mu miles and miles of land. Omubazoire ebyobugagga mu Bunyoro bayeguze mayiro ne mayiro z'ettaka. Ate nga bwe bagobako abantu ba wano ne babinga banyansi abataka. Kati olwaleero baganda bange ekyalo kino saba tuzuukuke. Tuyinzira kusaba musisimuke. Kabalaga naga agude oye. Kanti njagala buli kyenjogera nga kyoddamu nga toyongeramu yadde full stop. Ansabire bayiraba ntayongeramu. Kubanga njagala bino byenjogera lwaleero ne baba bakubimbuza enkya njagala mbiddemu mbyogere the same thing. Abokuba byabalize akwenda bigaruke mu nkawe. Tugende mu maaso. Njagala buli kyenjogera mu kirecording mu kitwalire Museveni ate manyi ne Museveni kati alaba live. Ekyakakubaza mu kirecording akwa Museveni saa zina ikalira kula ebitukubaza.
bana abasajja bamaze emyaka 37 nga bagamba kasitamu ebaka otulo. Bamazire emyaka 37 bamanyire ngu kasita ino mugira otulo. Era nammwe baagala musigale nga bwebase nga bwe baba buli kimu kye mwina. Bakwetaaga mwikale mugwijagire nibayiba buli kibakakwenda. Tebafaayo oba mwebase nga mwasuze enjala kasita muba nga mwebase. Tibakufaayo okonde bw'oralala njala kasita bw'olaba ino otulo. Bakwetaaga mwikale mubyambire. Tobolaba baganda bange. Ekyo mukulu abooluganda. Olunaku lwaleero singa mbabuuza wano mu Bunyoro ani yali alabye ku agreement ya oilo waffe gwe batunda? Akabwire kyebuzo inyo abanyoro abali hanu owayarozera endagaano y'amafuta. Wano ani yali alabye ku ndagaano ya oilo nga bamutunda? Owayarozera endagaano ekutunda amafuta. Awanike ku mukono tumulabe. Wanika omukono tukusasule. N'olw'ensonga eyo mission eno twagiyise Wake Up Uganda. Omwanda guno tugwesera sisimuka Uganda. Buli kitundu kya Uganda bwe tutuuka bonna balina special problem. Buli amali tukuyika mu Uganda nikyo kizibu kikuyisana isana. Ne wano e Bunyoro yandibadde nga Dubai ya Uganda. Bunyoro yakubeere nengana nka Dubai mu Uganda muno. Wano e Bunyoro muyina obugagga simanyi oba nammwe mumumanyi. Bunyoro anu mwana obuguuda titumanyi kuba mumanyire bugagga. Wano waliwo obugagga kungulu ne wansi mu ttaka. Kale no njagala obbazuukusa abantu b'e Bunyoro, you are the sleeping giant. Wake up. Abantu ba Bunyoro ninywe enkoota engundu ebyamire musisimuke. Eno Bunyoro ebadde nga historical wano mu Uganda. Bunyoro ebaire historical ebyeyira ebyobuhangwa hano mu Uganda. Kuviira ddala oluka enyuma kwo. All over Africa, the Bunyoro kingdom, the Bunyoro empire is known. Africa yonna Bunyoro. Mwe benjogera nammwe mwe bazzukulu ba Kabalega mmwe. Bakubaza naide ninya bazzukulu ba Kabalega. Kabalega yali tasobola kwebaka. Kabalega tiyagwijagiraga. Kati nsaba yonna gyali Kabalega buli omu amulinnya ku mutwe azuukuke. Kabalega malakali sirimuka olomu musamba mutwe. Kubanga engeri yokka gye mugenda okwesevinga okubeera abasileemu. Nigwo omulingo gwonka ogw'okutuuka kweyo mbwimu. Abantu b'e Bunyoro. Abantu ba Bunyoro. 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 Njagala babuza ebibuuzo bino. Ebibuuzo mbino. Njagala babuza ebibuuzo bino. Bunyoro eno erina amafuta mu ttaka aga biliyoni ne biliyoni ne biliyoni za dola. Lwaki abantu b'e Bunyoro bakyali baavu? Bunyoro eno erina amafuta hansi mu ttaka aga biliyoni na biliyoni na biliyoni. Abakibunyoro takugenda. Lwaki emirimu oba ne scholarships zonna ez'abantu abagenda okusoma ku oil refinery, lwaki abantu abava mu Bunyoro batono? Lwaki abantu abagenda kusoma amafuta abaluga Bunyoro abatiito? Kyembuuza we bali abatoito baliyo. Bameka abafuna scholarship okuba ne Bunyoro kugenda okusoma amafuta? Balina abatungire sitara kugenda kusoma amafuta. Gano amafuta ga Banyoro oba gabagwira? Amafuta gano gabanyoro oluli gabagwira. Loolo y'Abanyoro mu mafuta eri ludda wa? Omugaso gw'Abanyoro mu mafuta gulinka. Njagala okubuuza baana bameka wano abakola emirimu mu refinery z'amafuta nga bava wano? Abaana balina mu Bunyoro wano abakola mu kicumbiro ky'amafuta ne balugwano. Njagala kubuuza abantu b'e Bunyoro. Abuuza abantu Banyoro. Muyina ettaka, one of the most fertile soils on earth wane Bunyoro. Tuyina ettaka erisingayo okuba ligimu hano mu Bunyoro. Lwaki abantu b'e Bunyoro tebabenefitinga mu agriculture? Lwaki abantu ba Bunyoro batatufunamuga mu bulimi? Njagala okubuuza abantu b'e Bunyoro. Akwabuuza abantu ba Bunyoro. Bunyoro erina some of the best landscape ne tourism attractions wane Bunyoro. Bunyoro erina ensozi n'obusirimuko hamu n'ebyokulambula bingi. Lwaki Bunyoro tebenefitinga mu tourism wano? Lwaki Abanyoro batakufuna mu bulambuzi? Wano mu Bunyoro waliwo airports meka eziyamba abantu ba wano? Abantu ba Bunyoro wano tuyina ebisa ebyenyonyi binga bikuyamba Abanyoro wano. Wano waliwo hotels meka oba stadium meka ezizimbiddwa gavumenti nga zirina kuyamba ebyabulambuzi wano mu Bunyoro? Ano hariho ebisa ebyokuzaniramu binga n'ebyokukozesa bingi muno binga. Njagala
kubuuza abantu b'e Bunyoro. Akwenda kubuuza abantu b'e Bunyoro. Wano waliwo ebyobugagga bingi nnyo. Anarebe bugagga bingi muno. Naye lwaki abaana bawane Bunyoro babateeka ku nnyonyi ne babasindika mu nsi z'Abawarabu bafuuke bakadama bafuuke ba house girl? Lwaki abantu ba Bunyoro babasindika mu nsi z'aheru nibo basanga abamu mubalaba nga babonaabona nga babatulugunya babakola ebintu ebitasaanidde ate abalala bakomawo nga bafudde. On an average abaana 3 abawala be bakomawo nga bafudde everyday wano e Uganda. Abaana 3 bagalukano bafiire buli kiro kandi ambali bagenda akola babatulugunya. Omukubala abalamu buli kiro agaluka abaana 3. Njagala kubuuza abantu b'e Bunyoro. Akwenda kubuuza abantu ba Bunyoro. Esente ezeewolebwa zakazimba amalwaliro ameka oba universities meka wano? Zakombeka amalwaliro nga Lundi universities nga hano Bunyoro. Njagala babuuza abantu b'e Bunyoro. Akwenda kubuuza abantu ba Bunyoro. Bw'ogenda mu balwaliro wano wali bw'ogenda mulimu eddagala amalwaliro ga wano e Bunyoro. Ogenda mu irwaliro atayo mubazi hano Bunyoro. Njagala kubuuza. Akwenda kubuuza. Wano amalwaliro gano galina ambulances meka wano? Amalwaliro ga hano galina motoka z'abalwaire zinga? Nandibadde ngenda maaso nga mbuza ebibuuzo bingi naye ansa eri emu. Twagenzera maiso n'abuza ebyabuzo bingi kyonka ansa eri emu. Ansa eri nti Museveni ne bayeekera banne bajja ne bawamba ensi yaffe fenna ne batufuula basireevu ku ttaka lyaffe. Museveni n'abantu be bakahamba ensi eno kyona batugarura mu bwiru mu nsi yaitu. Mumuwulidde mubyetegeraize nga n'amafuta ga wano agamba my oil. N'amafuta gano agamba amafuta gange. So nzize wano baganda bange izirani bene bayitira Uganda naddala mu abavubuka abato nanyo abato muno munanyo abato abasinga obungi temwaliwo mwali mukyali bato Museveni we yajjira. Abakusinga obungi mutaba Museveni najja mukaba ate abasinga obungi the majority mwali temannaba nakuzaalibwa. ababaire bangi muno timukali mukabutakaza iyo naye nga waliwo okulonda mu 1980 akabawo koma mu mwaka gwa 10 wali wakati wa Milton Obote ne Ssemogerere. akabawo koma hagati ya Milton Obote na Ssemogerere. Museveni yali one of the small candidates ye Katumba oyo wa 1980. Museveni akaba niwo mutoito munakusingayo akwisanga Katumba oyo mwaka okulonda bwe kwagwa n'agamba nti bamubbye. okukoma kwawe agamba mwibye. N'alimba bannayuganda bonna yadupa abanyayuganda bonna ne bamwegattako bamwetera nzawo. n'agamba olutalo bwe lwaggwa abantu baffe bamaze okufa Museveni n'agamba ekizibu kya Africa ne Uganda be bakulembeza abalwa mu buyinza. Museveni yagamba ekizibu kya Africa ne mahanga gona abantu abakulembeza abaikalo mu kulembeza muno. Kaakati ayina emyaka 37 gye yakamala mu buyinza. ati wayikiza emyaka 37 ali mu bukulembeze. So nzize bagamba baganda bange ayiziragambira ekitabo Uganda the solution yakujjako Museveni, no other solution. omulimo gwonka buli gwokuwana ekiro Museveni musayendi engeri yokka gye tugenda okuwona ababbi wano nigwo omulingo gwonka gwokukena abasumaani. mulabye abantu be bagoba ku ttaka lyabwe nga bangi nnyo olozera abantu banyiri babanya amataka tebabakomfasetinze abangi batabayiriza busuulu. luli twali Kikuube nendaba family ezisukka 500 more than 500 families. tukaba Kikuube yasangayo amaka gakira 5 ng'akagurupu ka Museveni kagurupu ka clique ka Museveni abantu abatono abatoito ba Museveni ng'akwataganye n'abagwira abayindi n'abachina akwataganye n'abayindi n'abachina ne bagoba family 500 ku ttaka lyabwe. family 500 haitaka lyabwe. ate ng'ekyo akikoze mu buli kitundu kya Uganda. ate akikozere buli kitundu kyonna kya Uganda. agenze babbye ettaka lya Apa mu Northern Uganda. bayibira ettaka lya Apa Northern Uganda. babbye ettaka ly'Abasoga. bayibira ettaka lya Basoga. bagenze Buganda babbye ettaka. bayibira Buganda bagimazewo. ne mu Ankole njagala babulira bannange and this is very serious. akwenda abagambira no mu Ankole kandi kintu kya mazima muno. temubeeraawo ne mulowooza nti Abanyankole bali bulungi. mutaikalawo mukategeeza Abanyankole bali bulungi. temubeeraawo ne mulowooza nti Abanyankole bali bulungi.
bulungi. Utaikara mukanira abanyankole bali bulungi. Deputy President wangono Madam John Mugisha asobola okubulira. Deputy President waitono asa kubagambira. Tina abanyankole nabo bakaaba. Abanyankole bakwamuza bakushura. Kubanga nabo babonabona. Nabo bakubonabona. Ate Museveni yekweka mu bo. Kani Museveni akesereka muri bo. Ayagala mu bakyawe. Akaina batuno bese. Watu babadakola nga twawula yawula tayagala banyolo bakolagane n'abasoga. Tayagala basoga bakolagane n'abaganda. Tayagala baganda bakolagane n'abacholi. Tayagala banyakole bakolagane n'abachika. Watu bakola divide and rule. Ayitaire n'atwawukaniza. Tabana banyolo bakwatagane n'abaganda n'abasoga n'abacholi n'abalango n'abagisu. Ekola eniye. Kale nno ndi wano olwaleero ali anu kyaleero okubagamba temukkirizanga Museveni bawula. Agambire mutaliikiriza Museveni kwawukaniza. Mukkiriza Museveni kuba dividinga. Otaikiriza Museveni kwawukaniza. Tulina ekizibu kye kimu. Tulina ekizibu kimu. Ekiruma abacholi kye kiruma n'abanyolo kye kiruma n'abaganda kye kiruma n'abasoga. Ekikuruma abanyolo kikuruma abaganda kikuruma abacholi kikuruma abasoga aba Uganda yo. Ebyo by'okutusosola mawanga bya myaka gya Museveni 1900. Ebyo kwawukaniza mahanga byantu bya Museveni bya 1900. Tulina obulumi bwe bumu tulina n'essuubi lye limu. Otukusasa kikwisana isana n'ekigenderwa kyetu kikwisana isana. Twagala Uganda empya where everyone is equal. Tukwetaaga Uganda empyaka eina obwengeni za buli omu. Amateeka buli omu gamuyamba. Amateeka nga ne bw'osanga oyo wa poliisi naye omuyisa kye kimu naye akuyisa kye kimu. Okusanga omupoliisi omulingo gw'omulabya nawo nigwo nakulabya. Njagala mumanye nti n'abo abapoliisi n'abasirikale nabo bakyali baffe. Bw'okulula abasirikale n'abapoliisi nabo bantu baitu. Kubanga nabo banyigirizibwa. Nabo bakusaasa. Nambe nabo banyigirizibwa. Nabo bakusaasa. Nabo abakazi baabwe bagenda mu malwaliro ge gamu n'abakazi baffe. Nabo abakazi baabwe bagenda mu malwaliro nigo gamu n'abakazi baitu. Nabo abaana baabwe babonaabona kuba bagenda amasomero ge gamu n'amasomero gaffe. Abaana baabo basoma n'abaana baitu mu masomero nigo gamu. Muze mubalaba akwata ekibundu ng'asiba nakyo naye ng'afuna mitwalo 3. Israeli mulwana asiba yimbira kubundu kyokka nafuna mitwalo 3. Nakibagamba mu kampeyini era mwe ba ofisa ba UPDF n'aba Uganda Police abali wano abamutulwisiza kubanga bwe tunajjako Museveni omusirikale yena asookerwa akajja kufuna miliyoni mungu omusaala. Abasirikale nina mutukeereraize buli musirikale agenda kutunga miliyoni emu omusaala. Kati mwe mutubuulira mwagala kusigala nga muli basireevu oba mwagala namwe kubeera free. Agambire ninyo mulatugambira mukwetaka kusigala ombwiru lunenyo mukwenda kugayo mube mbulungi. Kale no olunaku lwaleero bakyali bange kyaleero kino inywe n'abantu baitu ndi wano not only to campaign for Aguda. Ndi anu atali abo campaigningira Aguda kumuzirira kalulu. Twagala tukampeyiningire Aguda mu mulonde. Tukwenda mukome Aguda. But Aguda is just the beginning. Aguda lintandikwa. Mambe Aguda is just the beginning. Tukutandika na Aguda. Ndi wano kubasaba mmwe abazzukulu ba Kabalega mutwegatteko mu mission y'okugoba Museveni. Asabye abaluganda tukwatagane twalaga Museveni. Twagala kujjako Museveni. Tukwenda kuyiya Museveni. Ate tusobola okikola. Era saawa zino tuli mu kubakyajinga. Saa zino tubateekamu amasanyalazi. Twagala kubakyajinga tubaleke nga mujjudde. Tukwenda kubaijuza amasanyalazi mwijjule. Twagala mumanye kiki kye mumiisinze for 2.5 years kuba Museveni we yabba akalulu kammwe. Tukwenda mukenge ebintu byalabiro emyaka 2 n'ekiweka kuba Museveni yasibira. Singa Museveni teyabba akalulu kammwe singa ebintu byatandika dde okukyuka. Singa Museveni atayibira kalulu ebintu bikwere byatandikira era kulabawo. Nali mbagambe nti wensooke olutula mu ntebe order number 1 amagye gonna gave ku nnyanja. Akatugamba wakusamba ntebe amayiga aluga nyanja kiragiro ky'okubanza. So by now singa ennyanja yammwe asaazi n'ennyanja kubeere yaitu. kati mu abasirikale n'abapoliisi mwakafiirwa omusaala gwa miliyoni buli mwezi okumala emyaka 2 n'ekitundu. Kolamu ku mathematics awo nabo. Abasirikale uganda mukalira miliyoni emu buli mwezi banamolole. Abalina baganda bange ab'Ebunyoro, abooluganda ababunyoro njagala mumanye nti Bunyoro cannot be free unless Uganda is free. abooluganda ababunyoro pulezidenti agambire Uganda tesaa kuba free kuyawo nywe
muli mu Businge and the other way round. Mwetolere kite kikusane. Kati kitegeeza nti tulina okukolera awamu bannange. Kikumanyisa tulina kukolera hamu itwe namu. Buli region eyina ensonga lwaki erwana. Buli kichweka kiina ensonga lwaki kulwana. Bwe nabadde Busoga n'abagambye nti ebikajjo byabwe n'amasannyalaze ne industrialization erina okukomawo era kye balwanira kati. Abaire Busoga yabalaganiza amasannyalaze n'ebikajjo byabwe bina bagalukira. Bwe nabadde Lira ne mbagamba ekitiibwa kyabwe kirina okukomawo ne Lira spinning mills erina okuddamu era kye balwanira kati. Lira bagambirege ekitinisa kyanyu kijagaruka na Lira spinning mill emawuzi bwe nabadde Etoro n'abagambye nti tourism city kirina okuba nga si kigambo wabula nga kyaddala balina n'okubeera ne airport era kye balwanira kati. Nobabaire Etoro araganize ebyobulambuzi. Bwe nabadde e Buganda gye banzaala n'abagambye balina okulwanira ekitiibwa kyabwe kiddewo balwanire n'ettaka lyabwe era kye balwanirira kati. Obabaire Buganda yagamba ekitinisa kyabwe n'ettaka lyabwe babirwanirire nekyobaliwo hati. Kati mwe abaana b'e Bunyoro mulina okulwanirira amafuta gammwe kubanga gammwe. Abaana ba Bunyoro mulwanirire amafuta bakwadaitu. Buli region erina ensonga lwaki erina okulwana. Buli kichweka kiina ensonga y'okulwanira. Kubanga ffenna buli region Museveni erina kyababbyeko. Twena buli kichweka Museveni alikyenyimu. So bw'oba olwanira Uganda naye naawe weerwanirira ng'omwana wa wano. Olwana kulwanirira Uganda kyokka n'ensonga yayo ogirwanira ng'omwana wano. Twazaalibwa nga tuli bagagga. Tukazaalibwa tuli bagagga. Ensi yaffe ngagga. Ensi yaitu ngagga. Uganda yali ewaddeko Dubai obuyambi. Uganda kayiza Dubai sente. Lwaki tuli baavu bwe tuti? Abakito tunakola. Batubyeko emyaka gyaffe gyonna egy'obuvubuka. Batwibira emyaka batwabuwaza. Batugenda kwa Isa. Balondamu Jesu bajja ne Bunyoro n'alondamu Abanyoro. Bagenda Buganda n'afunayo Abaganda babiri n'agamba gwe siriisa Abaganda aba. Agenda Buganda n'akomayo batito n'agamba domaaza abo bakirinda. Bagenda Busoga n'akola kintu kye kimu, mu North n'akola kintu kye kimu. Bulambala kagenda Busoga mu Eruguru nibyo nakola bye. So kati ako ka grupu kalika grupu ka Museveni akasoka ne bano be bakozesa era nga bakolonialist bwe bakola nga bafunayo ba collaborators abatono. Embaganize egyo ekyalumu kyonga kolera akachoka kaiguru kali kikole ky'abajungu kubatulekere nibakozesa abantu abatiito. Kati nsaba tugobe oyo black colonialist tugobe ne ba collaborator be bonna. Wanda tubinga ogwo n'abantu bebuna. Nabadde Luweero twaiga Luweero kakatano ne bagamba nti bakola kinene nnyo okuleeta Museveni. Yabagamba mukakola kikoto muno okuleeta Museveni. Ffe waffe batta abantu 50,000 half a million. Museveni ajja. Omwavu bakayita abantu 50,000 half a million. Kati amaliriza nga n'abamuyambako n'abagenza abatta n'abaana baabwe n'abatta bonna kati naffe apulaninga kututta. Asembesezeyo n'abamuyambire yabayita n'abaana baabwe yabayita n'abajjukula kupulaninga kubamalawo. Naye era n'abagambye nti balina omulimu gw'amaanyi okumekinga sure tugoba Museveni kuba be baamuleeta. Asemberega n'abagamba mwina omulimu gw'amaanyi kubinga Museveni okwalinya mwamulese. Njagala okubategeeza baganda bange akwenda kwayisa mu Luganda saagala muntu yenna titukwenda muntu wena abalimbelimbe nti nno Justin Museveni ayina tribe gyawa abadupengo Museveni ayina b'Oluganda baha. Museveni bwe yali ajja wano yali apulaninga kukola bwakabaka bwe ku ttaka ly'Abannayuganda bonna. Bw'akaba naija akaba nayenda okukola obukama bwe wenka. Museveni yatulimba nti alwanira democracy, teyalwanirako democracy. Akatudupa nti ng'akulwanira obugame bw'abantu atabulwanirire. Yagamba nti alwanyisa kubba bululu, talwanyizangako kubba bululu. Akagamba kulwanisa kuiba kalulu takakirwanisaga. Singa yali alwanyisa kubba bululu singa tabba bululu nga bwe yabba akatwe. Singa yagambira alirwanyisa obululu yakubaira takwiba kalulu. Yagamba nti alwanya democracy naye kati ayagala kuleeta mutabani we buna agifuule monarchy ndi mwana namuzzukulu nani. Akagamba agenda kulwanira omubabe akwenda kuleeta omutabani n'omutabani alete mwejukulu. Abantu b'e Bunyoro back in history muina operation gye mwakola nga bagiyita nyangire. Abantu ba Bunyoro muina omulimu ogwo bakozera ne bagweta nyangire. Museveni mumugambe Museveni twangire. Museveni mumugambe Abanyoro twangire. Mumugambe Abanyoro twangire. Mugambe Abanyoro twangire. Mumugambe Abanyoro twangire. Abanyoro twangire. N'Abaganda bamugambe
tuganye n'abasoga bamugambe ajja genda ajja kuyuga weka amaliriza bannange akomaliriza abwire buno njagala muze mukiraba nti buli time buli we tubadde bakimekize very clear nti bakoye Museveni buli ambali tubayire mwizireni mukirora abantu ne bayisana ngu omusajja tukamujwa Museveni yali ayagala nnyo okulimba abantu nti NUP ne People Power ne Bobi Wine bamuwagira eri Buganda yokka akabana agamba Bobi Wine na Nubu bagyagira Buganda yokka kyokka ati mukirozeri wano tuli Buganda nandi tuli Buganda Museveni ayagala nnyo kutwawula Museveni ayenda kutwakwaniza n'ate ffe tumuswaziza baitu tumuswaize kubanga ne Secretary General waffe ono soko yimirira bakulabeko na Secretary waito na yema kwemerera ono omusajja mu biito musajja munyoro wa wano ono musajja mu biito musajja wanu aguda musajja wa wano aguda mutaka wanu nubyani munubi wa Arua nubyani munubi wa Arua nabo banyoro abo Dani Magic mama wa Kiryandongo tata we walira Dani Magic munyoro wa Kiryandongo isa walira ebona abanyoro kale ffe batusanze nga tuli wamu, they cannot separate us abatusangire tuteteranize batakusa kutwawukaniza njagala basaba baganda bange akwenda kusaba abooluganda basaba twegatte ebigambo byaffe tubiteeke mu action tujjeko dictator Museveni akwenda ebitweteranize ebigambo byaitu tubiteeke mu nkola tuhahaze mukuru Museveni ogwatwanze tuyinza obutakikola mu lunaku lumu oba mu wiiki emu tusaba butakikola mu wiiki emu rundi kiro kimu tuyinza obutakikola mu mwezi gumu oba mu mwaka gumu tusaba butakikola mu mwezi gumu rundi mwaka gumu naye tetulekera buli nnaku make sure you put one foot in front of the other buli kiro oteeke kigentebe kimu buli wetambula making sure todda mabega buli bwokuluba totagaruka nyuma making sure ogenda bugenzi maaso mulole mu bugendo maiso honka bwe tunagoba Museveni awo tujja kufuna emireme mu nsi yaffe bwe tulabibinga Museveni tujja kuba n'obusinga bwingi mu nsi yaffe awo tujja kubeera ne railway nga zikola awo n'otujja kuba ne gali omwika nekola awo tujja kubeera ne fairness mu kugaba emirimu awo n'otujja kutunga obusinga kutunga emirimu awo osobola okubenefitinga amafuta go nga sigabagwira awo n'otujja gobeera amafuta agatali gabasumu ennyanja yammwe ejja kuddamu efuuka yammwe nga si abachina na famire ya Museveni ennyanja ejjagalukira abataka takyali abachina na famire ya Museveni mujja kuddamu mufune akatale ek'ebirime byammwe mujja kugaruka mutunga akatale k'ebirimu byaitu Hoima oil city ejja kufuuka oil city ebyaddala nga si bya bigambo oil city Hoima egenda kufuuka oil city ya mafuta atali by'okukupaduka mujja kumanya obugagga bwe muyina under your soil under your land mwijja kumanya ebyobugagga ebitulina muyitako oko hansi mujja kweyagalira mu ddembe lyammwe nga tewali akusiba nga tolina kyokoze twijja kwegonza mu businga bwaitu atali omuntu akutalibaniza ebyo byonna nga tumaze kujjako dictator Museveni ebyo byonna tusabikola tumazire kuhahaza mubandira Museveni kuba olunaku lwaleero yekyakola kwokwekumira mu buyinza nga yeewola ssente nga bwe bamugamba asingeyo ng'asingayo bya bugagga byammwe eby'omuttaka habwokuba kyaleero kimwikayize mu nsi buli bwaba nakola mabanja atunde asimbayo ebyayituwe n'alya sente bwe tukwatagana nga tuli mu nnamba nyingi nnyo ate olaba n'abali wano mwekka singa musimbula ne mugamba naffe tulumba site n'abali dictator agambire singa tukwatagana itwena tukusakuyeho dictator Museveni ogwo njagala mumanye nti tusobola kikola nga tuli organized ekyo tukusakikola weteranize temulinda aba MP oba bameeya bakulembera naye mwenga mwe mwekolemu omulimu mwenga mwe mutalinda bekulembeza meeya ruli chairman tukolamu omulimu kati naffe nga bwe tumoving around the country naye tweteranize nga abantu bakulu batali balwate ensi yonna mubeere attentive kubanga mujja kulaba ng'essaawa etuuse mube bamagezi muno mujja kulwa essaawa eki essaawa enaabanga etuuse mbasaba temusigalanga ewaka bwira bubulika mutalisigala omuka essaawa ebanga etuuse mujjuzanga zisite zonna mujjuzanga Hoima ne mujjuza Masindi ne mujjuza amakubo omulumba ne Kampala mujjuza buli kicweka kyonna amatawuni ebyalo tujja kubeerayo nga tubalinze tujja kuba tubalinze
temusinzire temutyanga baganda bange mutalitiina njagala okumaliriza ebigambo byange akumaliza ebigambo nga mbajjukiza nti ettaka erino lyammwe si lya famire ya Museveni akutujukiza ngu ettaka lino lyaitu tiriri lyenju ya famire oyiro ali wano ayina gagaza wano ayina kugagawaza mmwe si famire ya Museveni amafuta agali ano galina gagaitaitwe atali famire ya Museveni ebyobugaga ebiri wano birina kulaakulanya mmwe si famire ya Museveni ebyobugaga ebiri ano birina kulaakulanyisa itwe atali enju ya Museveni ate mbasaba temubeera silence temukkiriza basirisa bairaba mutali chuleera mutali kiriza mubyogere mwogere ku bubbi mubaze obusuma mwogere corruption mubaze buli bwenguza obusuma mwogere ku busosoze emawanga mwogere ku tribalism mubaze mubipointing out temukkiriza batiisatiisa muteekeyo akala muteekeriza ku batali banzuti nawulidde nti baagala kumpita awulirega nga bakwenda mweta mumbanyonyole biki bye nabadde njogera abagambire byabagira basi njagala obasaba bino byenjogera mubiteeka ku social media babiwulire nga sinaba nakutuuka agambire ebyabaliza mubiteekambewo ate banampita nabigere ngendeyo mubalamweta muwabuza kulubasa bigeregende bagambire njagala Museveni omanye nti tetukutya Museveni amanye ngu titumutiina walimba abazadde baffe naye ffe tosobola tulimba okadupa abazaire baitite kubanga tutegeera okusinga tukumane akukira tuli bato ate tuli bagezi tuli bato ate tetukutya kubanga tulina babanda tetukutiina abaganda finally namaliriza ebigambo byange bye wadde twaze kubazukusa nobutwatuyizirege njagala okubasaba jangu muganange abuda asabire abuda ije njagala okubasaba akwenda kusaba muveeyo bangi nnyo ku Lwokuna muyita bangi muno ebiro kyo kyakana mugende mulonde muyita mukome abuda njagala okukwasa ambulere nno era namwe abagenda okulonda mugende mulonde abuda ono manyi nti Museveni abadde agezaako nnyo okulaba nga bakyayisa okulonda Museveni ayikaire n'agenda muno barabyewo wakwenda nga bwe mugenda ne mulonda omuntu wakiri alangirira namba 3 oba namba 4 omukoma omuntu wena alangirira owo wakwenda ayagala mu bikyawe ebyokulonda ayekwenda muno oba okukoma temubivaako mutatiina mutabiriko naye njagala mumanyi okulonda kwokka tekumala kwenda mwetegereze okulonda kwokka tekumala okukoma tekumala mulina okubeerawo nga munyiize mulina kuyikalawo mutabukire ne mukuuma akalulu kammwe mulinda akalulu kaitu ate bwagezaako okubba akalulu ke ageza kuiba akalulu bwagezaako okubba akalulu kaguda ageza kuiba akalulu kaguda awo we tutandikira njagala mumanye kwenda mumanye njagala mumanye bannange akwenda tumanye abatayi bange nti eno esobola okubeera beginning nga olutalo lwatwala Museveni we lwava eruwero luno lusobola okuba ebunyolo singa bagezaako okukwata kalulu kaguda ukitwale nti ubarayiba kalulu kaguda n'otukutandikira temuwuliriza bano bannabbanja mutawuliriza bannabbanja asobola okubba amabaati aba kyabagamba ki omuntu akusakwiba amabaati asakwiba kyekindi njagala okubasaba bannange akwenda kusaba abooluganda nywena mugende bino byembagambye mu bigambo abalala ebyo babagambire bino mubigambire abandi mumanye nti wano ffe tetuli ku kinyumu we are not here to have fun bamanye ngu titukusandala tituyizire we are here to charge all of you tuyizire kubateekamu amasanyalazi buli omu kumwe asobola okufuuka Kyagulanyi buli muntu mulinyo buli omu kumwe asobola okufuuka Aguda buli omu mulinyo asakufoka aguda mubeere attentive mubeere mamu mubeere smart mube malungi temukkiriza basiruwaza mutakiriza kubadomasi temukkiriza muntu kuwa mutwalo gumu mitwalo ebiri mutakiriza muntu kuwa mutwalo temukkiriza Museveni baleetera nonsensi wa mutabani we Museveni ataleeta obudoma bwa mutabani we temukkiriza Museveni kubasiruwaza muli bagezi nnyo okusinga bwalowooza mutakiriza Museveni kudumaza banyolo njagala okubeebaza olw'okuvaayo abangi akwenda kusiima abo kwamwizire bayingi mbalinze ku lunaku luli nga fena tusinkanye balinzire kiro kiri mbalinze ku lunaku luli nga fena tusinkanye balinzire kiro kiri twitira fena tugamba enough is enough fena tugamba byoyire Museveni must go Museveni twamanyiza gamba enough is enough enough is enough Museveni must go must go enough is enough kumara Museveni must go Museveni inagenda
bamwe bayenda kumpuliriza. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Alright, yes. Ebigambo by'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byebyo ndowooza kati ne bw'atema era atemye. Tweyanziza nnyo, tweyanzege ebigambo ebirungi, ebigambo ebibadde bisufu nnyo bwe biti President Kyagulanyi Ssentamu byewadde abaana b'e Hoima. Agambye nti abamuyise okugenda okweyanjula ayogere ebigambo byayogedde Lero abeesunze nnyo olunaku lwe banaamuwa n'essaawa ajja kubigondera nnyo era ajja kutambuza kigere okuva emagere oba kamwokya oba makerere kavule oba wonna wanaabeera okutuuka gye banaaba mugambye okugenda. Naye akimanyi oba naamuta tajja kuddayo kubanga ejja kuba nga yentandikwa ate nga yenkomerero ya mwami Museveni kutuulamu ey'entebe. Agamba nti ku luno si mukambwe wabula mulwadde alina okukola okutuukiriza obweyamu obwamutumwa okuva eri kitaawe Mukama Katonda okulaba nti ataasa abaana be Abannayuganda abali mu kubonaabonera mu ggwanga lyabwe Uganda abatalina mirembe. Ebyobugagga bibabbiddwako buli kimu nga kibabbiddwako Bannayuganda nga tebalina wadde ekyobugagga kyonna byonna biweddewo nga famire emu eya mwami Yoweri Kaguta Museveni generaali ate nga ebimazeewo. Alright. Omukolo gutambudde bulungi era Kyagulanyi agambye nti bwe kinaabaluka mwenna muveeyo mwewe ku nguudo z'omibuga gye mubeera. Ab'e Masaka mwewe ku nguudo mwekalakasa naye emirembe nga temukola fujjo. Ab'Embaale mutyo, ab'Iganga mutyo, ab'Ejjinja mutyo, ab'Akabaale mutyo, ab'Embalala, ab'e Fort Portal, abaana b'e Hoima mutyo, abaana b'e Kampala mutyo, abaana b'e Lero mutyo, abaana ab'Eggulu mutyo. Mwenna gye muli mu Uganda mwenna mwewe ku nguudo mwewe embibuga mwekalakase nga mubanja Uganda ya munnungi era nga kino munaakikola mwenna Bannayuganda gye muli kigenda kuyamba ensi yaffe okulaakulana, kigenda kuyamba Uganda yaffe okuba ate ensi ey'enjawulo very soon. Ebigambo bya Kyagulanyi agamba nti muveeyo era nti mwami Museveni alyamu okukwatira akalulu konna okukateekamu engalo n'akatoka bekefeki buli omu mwana wa maama mwana wa taata bimukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi twegobeko nakyemalira. Bigambo byayogedde bingi era n'agamba ndowooza kati ne bwentema nange ndowooza ne bwentema anti essaawa yakusiibula essaawa yakugivuga ate etwolekere n'olunaku lw'enkya era ali Hoima wano agenda kuba nabo era ebigambo abibagambe bituuke bulungi obaka butuuke bulungi. Ayagala kusisimula Bannayuganda gomulamu oguliwo nti sisimuka Uganda muyimuke mu Uganda. Tulina okuba ab'enjawulo, tulina okukola ebyenjawulo okusobola okuzza obujja ensi yaffe, okusobola okuzza obujja eggwanga lyaffe, okusobola okusimbula Uganda yaffe weeri, okugizza ate mu kkubo eddala, okufuna Uganda eyeesimisa, Uganda ey'omulembe, Uganda tuneeyagaliramu ffenna nze naawe ate Uganda ey'omulembe guno omwagulanyi. Era ategeeza nti abasirikale ba poliisi bonna gye bali mu kwerumya bwavu, bali mu kwebonyabonya kulumwa njala kubanga tebalina musaala lwa bo kulemesa Kyagulanyi kubanga yali mu ntebe olwaleero. Singa Kyagulanyi abadde ng'ali mu ntebe emyaka eri mwami Museveni gy'amaze nga Kyagulanyi tannaba kulayira, bandibadde abasirikale bafuna omusimbi munene era babalebalemu sente tebandibadde balina zebafiiriddwa okuva mwami Museveni yalemesa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu okulayira. Bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu ebyawadde Bannayuganda, ebyawadde bannansi era n'abasirikale ba poliisi nga bazaamu amaanyi n'essuubi nti very soon singa bamanya kyebeetaaga, singa bamanya Uganda kyetaaga, bagenda kweyagala, bagenda kuba basanyufu, bagenda kuba nabo nga bafuna akasente akawera n'obulamu bwabwe babukyuse. Abaana be Hoima tweyanziza
awadde ekikuube wano wakubye olukuŋŋaana lwa leero olusoose ate enkya zigenda kudda okunywa bonna wagenda okubeera mbagala nnyo mwenna abaliko nange mwebale kuba akumere kutugobereranga naffe wetuli okuba tujja gaba tusanko yonna gye ganaaba omukama katonda nsaba bankuumire tujja kuddamu tuwaye baganda bange mweraba